Okubalukayo kw'ekirwadde ki Ebola mu ggwanga kyaleetawo akasatiro ak'enjawulo eggwanga lyonna n'okuteekawo ebiragiro ebirina okugobererwa okusobola okukitangira. Olw'okuba nti olusoma olwokubiri lwali lusembedde, minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyobulamu bakwatagana okusobozesa abayizi okuddamu okusoma. Bano baavaayo n'enteekateeka ez'enjawulo ezaalina okugobererwa ng'abayizi baddamu okusoma wakati mu kwetangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola. Nga kuno kwaliko okunaaba mu ngalo, okuteekawo obuuma obupima ebbugumu, ate n'okuteekawo ebifo we basobola okukuumira abaana abazuuliddwamu obubonero obw'ekirwadde kino n'ensonga endala nnyingi. Kati bo abakulembeze mu disitulikiti y'e Mityana nga bakulembeddwamu RDC Prose Mwanjuzi basiibye batalaaga ssomero ku ssomero okukakasiza ddala nti ebiragiro bino biteekebwa mu nkola. Ku ssomero lya gavumenti Linama Junior School, alikulira abuliddwa ebigambo ebimatiza RDC lwaki akyalemereddwa okutuukiriza ebiragiro bino. Bw'avudde eno yeeyongeddeyo ku ssomero limu Musa High School ng'eno asanze abalikulira amateeka g'ebyobulamu bagakuuma butiribiri era n'abeebaza olw'okuba abawulize n'okujjumbira amateeka g'ebyobulamu. Omutandisi w'essomero lino era nga ye minisita wa Buganda wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki yeebazizza nnyo olw'enteekateeka eno ey'okulambula amasomero gano kubanga kiyamba eggwanga okutwalira awamu. Obulamu bwe bugagga era kikulu nnyo buli muntu okufaayo okusoosowaza ebyobulamu byonna bye tukola. Awo nno kibadde kikulu nnyo kibazze ne batutuukako ate tuba n'enkola eno ey'okujja ng'abantu tebategedde kuba oluusi singa omuntu bamugamba nti nno tugenda kujja oli asobola okweteekateeka n'akola n'ebyo byatakola bulijjo. Naye kibadde kirungi nnyo bibazze byonna advice zonna ezituweereddwa na byonna enkola eno singa eneetambula n'egenda mu maaso mu masomero gonna aga Uganda oza nti jagatta ettaffaali ddene nnyo ku bulamu bwaffe ng'abantu ba Buganda, abantu ba Uganda. RDC yeeyongeddeyo ku masomero okuli Kalamba Church of Uganda, Broadway Junior School n'amalala yonna nga gabadde gakola ekisoboka okulaba nga gateeka mu nkola ebiragiro ebyabaweebwa minisitule y'ebyobulamu mu kutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola. Mwanjuzi ategeezezza nga bw'alina ennyiike olw'abakulembeze b'amasomero agamu abakyagayadde okuteeka ebiragiro bino mu nkola kubanga kya bulabe nnyo. Mu masomero ge monitoring ssomero limu lyokka lyendabyeko eririna impressive results, that is Mulusa. Naye abasigaddewo mu Naama muno neewo walala tebeefiirayo. Njagala bawooninga. This is a strong warning. Njagala bawooninga abanaabeera nga tebarespondinze the heads of schools tugenda basiba tetugenda kuggala ssomero tugenda kutwala ba heads of schools. Ssentebe w'eggombolola y'e Busimbi Haruna Nziza ategeezezza nga bwe batagenda kuttira ku liiso ssomero lyonna erikyagaanya okuteeka mu nkola amateeka gano. Kyekikwekweto ku bantu abatafuddeeyo ku kuteekesa mu nkola biragiro by'abakulu ba byabulamu ekikwekweto kitandise. Akulira ebyobulamu n'okunoonyereza ku ndwadde mu munisipaali y'e Mityana asabye amasomero obutateeka ku ssaaga mu kulwanyisa ekirwadde kino. Nti buli ssomero lyonna walibadde at the entrance ng'olinawo ekinaaba mu ngalo. Amalwaliro gaffe gonna galina okubeera kuba abasawo bo twali twabasomesa dda okwerinda endwadde eyo era bali prepared. Era ne division zaffe zonna kitugenda okunyweza okubeera nti abantu banaaba mu ngalo, abantu bakuuma obuyonjo. Ye mmeeya wa munisipaali y'e Mityana Faustine Mukambwe asabye abantu bonna okubeera abasaale mu kulwanyisa ekirwadde kino. Twagala okuteekateeka okulaba nti obulwadde buno at least ekitundu kyaffe ekya Mityana tekikubibwa kubanga ffe tuli located tusangibwa ebugwanjuba obw'eggwanga so nga ate mu bugwanjuba bw'eggwanga ekkongo eyo obulwadde bugivunduka. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, abantu abasoba mu 15 be bakakasiddwa nti balina ekirwadde kya Ebola mu ggwanga. Eyawaggulu etandika na mmeka 37 and above.